Obufumbo simere Rema Namakula yanobye wa Dr. Hamza nsonga ki uterevu muwala kyoyo ali mu maseekati gaabwe ye abange yavaawa byonna waneno ojja kubanga obifuna. Irene Namubiru n'akatabo ke Mama Knows bamutabukidde byonna ojja kubanga obitegeera mu bujjuvu. MC Gavin yatemuddwa mu bukambwe bannanga obwenzi kibi byonna waneno nja kubanga mbekutuusaako. Olutalo sematalo wakati wa Jose Chameleone n'abafangon Forest byavudde ku ki wano wokka wogafunira gwetuula butuuzi kalira nywera ku Legit TV nga kutuuseeko mu bujjuvu bwako. Tutandikire ddala na emboozi ezitrendinga Rema Namakula kiki ekitambula kyekigenda mu maaso ani oyo ali mu maseekati gaabwe kubanga amwonoonera obufumbo bibi. Nti waliwo omuwala omuto eyayingiridde obufumbo, muwala muto anyirira ava eri Chicken gye yagendayo wekigali asulawa asula naalya apartment ya milioni 2 buli mwezi naye bwino oyo nawulidde ebintu Faruku nentya naye emboozi za social media bannaye obeera mu mataala bakuvuga sipiidi mukazi watulema bamuvuze sipiidi ne bagamba mbu ne ku trip gye yali e Bufaransa nti oyo yaliko wulira naliyo nze eyo tewamulabako nze nabiwulidde embu sibimanyi nze nawulidde embu trip ya ddi gye bagendako Rema gye yaliko oba Rema gye yaliko era naliyo Paris era mbu Rema itagenda kulinnya nnyonyi mbu byambu nti era ne Rema omuwala amumanyi embu gawulidde mwandigambye tusala omugambo bakugambye omuwala ne Rema amumanyi era nti mbu nno bagendako ne trip France nga n'omuwala oyo kwali bakugambye asula mu apartment ya bukadde 2 n'ekitundu. Kati njogere ki ndeke ki muwala mbu Munyarwanda wa Kigali ate mubuze ekirala omuwala Munyarwanda wa Kigali kambateerewo n'akafaananyi wano yoyo omuwala ayogerwako eyapasula Dr. Hamza ku Rema era essaawa eno wenjogerera Miranga nabiwoobe Miranga myerere nga tuvuddeko eyo ye omwana mulenzi atabukidde Irene Namubiru gyevuddeko aneno yalonkinza akatabo ke bayise Mama Knows. Mu katabo kano mulimu byonna Irene Namubiru yabadde asirikidde emyaka egyo gyonna. Jjukira waliwo embiranye wakati wa Irene ne mama we era ye Irene kyagamba nti tali musonyiwa. Oba mujjukira sitole y'enjaga gye baali bamukwatira ku airport kigambibwa nti maama we kennyini mbu be baali bakola olukwe oba n'abaganda babalala mbu ne manager yali akimanyiiko ne bamutega enjaga nga baagala eyo gye yali agenze bamukwate n'enjaga bamusibe mayisa sinakindi kumusalira agweyo. Mukama n'ayamba. Mu katabo kano kalimu ebintu bingi wabula ono yamutabukidde n'amugamba nti weesonyiwe maama asigala maama wo nti biibino saagala mwoge. Irene Namubiru yakoze akatabo n'awandiika ku maama we aleme tusiriwalirako mwammamba munnange. Irene Namubiru tukoye ebizibu by'otukuba ebya maama wo buli ddakiika maama yankola kino maama yankola nnyoko talinayo kirungi kye yali akoze gwa Irene Namubiru kati otuuka omuwandiika mu akatabo wandika ku Bukenya wandika nti nali ne Bukenya nanjagala because everyone knows yakwagala wandika ku Bukenya. Yes wandika onayimba ne Juliana kati godidde nnyoko yakuzaala byonna byayitamu oba yasiriwala oba yakola ki maama tasobya omuzadde tasobya. Who said? Kati kankubuulire mutabani wa bakakalaamu wano ali mu America yabuuza mukulu tasobya who said bla 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 abyogerere Uganda era abyogera ko oli maama wa tiimu ebyo babyogera ku bali ba Daniel atiimu naye ebyo byogerere wali mu Buganda tasobya who said yawunzika azize okujjanja bataata we kyekugambye waliwo excitement ya TikTok oyo mwana wa Chameleone yali excited bwati ndowooza engeri gyatunira ku muwala wa Desire nga wakola bwati ndowooza amwagala ennyo ne numbers
Kitawe we yajje yasooka mu ddwaliro. Tudde ku nsonga ya gwe namubiru lekera otwasamira. Owandiisa akatobo ku nnyoko otulaga ebibi bya nnyoko. Nnyoko talinayo kirungi. Yes. ayogera ku maama we si ku maama obiwulidde nga tweyongerayo era mu mawulire ag'enjawulo olutalo Nono Chameleon yalalangiridde ku Bafangoni Forest naye ekintu kyente kyalesa abantu kyekimu mubagamba nti Chameleon legend abantu gwe bandibadde balabirako nti bali baana bato obuli yandibadde abatuuza butuuza n'abagamba nti kino na kino na kino abaye Lipazo nga womanyi ye tasirika avuddeyo. Sewanna kumanya ennaku yo sewannaku bw'osanga ng'alaba aliyeni oluusi bambi aliyeni eyo nga bw'omulaba w'amaanyi obadde okimanyi w'amaanyi kakati sewannaku banne kye bava bamuzigira ne bamugamba nti genda omuwalampe omuntu yenna ali mu biro bye ebituufu omugenda nga mpola Jackie owange nkulamusiza mama wange oli otya my Jackie omulungi wange how is USD n'ogenda owalampirira omuntu abantu baba n'ensonga lwaki balonze oyo gwe balonze baba n'ensonga zaabwe era bamanyi n'obudde lwe banaamukyayira baweemu omulala topapa nnyo osanga abantu tebannabakola ki naye bajja kuwa kola ebituufu naye tolowooza nti ogenda kukakkanya bantu ogenda kwogera ebitakwatagana ogenda kwagala sitanti ogenda kwagala kabampaane kikuyambe akajja obunaku kamanya ennaku yo mwe temulina bazadde bammwe babakubira ku ssimu temulina bazadde bammwe temulinayo bakika kyammwe bannyinaze bammwe ne babakubira ku ssimu ne bambagana nayo waaye ng'oyogeza maanyi amaanyi wagajja ewasse wannaku wakalinya wakalengejja emwezi gumwe mabega obadde otulukuka wennanga otulukuka butulukusi olinga bano abalwadde abafa siriimu nga yakajjeera akayo wennanga otulukuse kati yeggwayogera ku bantu obagamba mbu si basajja yeggwa likodi mmwe mulikodinga likodinga abantu mmwe weerabidde mu myezi ebiri bw'obadde ne wooli ate nno nayogezi ne boogeza amaanyi gwe tunakusanga ate bwakusanga nogamba kakati anti nakulabanga ogamba bw'onansanga kakati nzoono onsanze nzuuno onsanze gwe tunakusanga ngenda kukola ne balyoka bewa assignment nayogeza eryange eriyitivu bwe nkomawo kino kyentandikirako oyogeranga ni gwe sewannaku oli mutabani wa Miss Kigundu kiki kyogenda okutandikirako weerabidde mabegako wane mabega jjojjoozi bwe nkomawo kino kyentandikirako kiki kyotandikirako kyogenda okukola simanyi bwe nkomawo bwe nva eno ntandikira ku kino programu eyo tugenda gikolako base wannaku lwaki mwewa importance ani abalimba programu eyo tugenda kugikolako tugenda kukola ku kino tugenda kutematema kino waliwo ensonga gyendesse mu ggwanga eyo bwe nvaayo ngenda gikolako ani akulimba se wannaku programu ki gyogenda okukolako programu ki gyolese mu ggwanga n'ovaawo n'okomawo nga gyotandikirako se wannaku ani akulimba ani yakulimbye nti walese mwe nina bingi ebyokubagamba mumanyi ndi kalokopyo bwe ntandika n'okwogera obudde bukya naye ayize kyayizeayizeemu abaana batwatayizeemu tali ndowooza owulidde Lipazo oyo ye yeeyita One Man's Army ate ye Baraka Badia naye alina obubaka bwasindikidde Jose Chameleon abange luno olutalo lunaggwa lutya kwe tuli obusikaati tujja tuli mu kkubo kimanyi obugulu bwonna bulimu ebyuma butambula bulimu embaliga kati gwe n'emperekeza eyo eya palaso tugenda kubasiika tukube omukulu tukube n'omuto tukube n'abali mutaka bonna abaafa eno generation nkyamu watugamba oli upcoming wasangula dda addiski n'ogamba abantu bana tukujukizeemu olina itikiwa ne Uganda kabiri omwana omuto takyakumanyi abantu abakumanyi bali myaka 3 plus omuntu atabuza myaka 2 takumanyi waggwako dda katuna kubenga tozine tula kubenga to Chameleon ne bandies n'obuniga wona bonna obuli obambazi basikati wonna
eno generation y'abavubuka emyaka gyabwe gwakudda tula wansi ne bakadde banne mukakane beera nga anko gundi ye yagusala amanyi kyali kati gulu n'obusikaati bwo bati girl bati boy yatuvuddeyo nabaleeteddeko aneeno sitole ey'omwana mulenzi amanyiddwa nga Gavin eyatemuddwa mu bukambwe nkiddamu yatemuddwa mu bukambwe teyasobodde kufuna nakachansi akamutwala mu ddwaliro nti oba bamujjanjabe nsonga ya bwenzi tetuli bakatonda okujajinga naye okusinziira ku mawulire agaliwo nti omwana mulenzi ono oba abadde aplayinga abawala bintu wensobola okukyogera obanga agamba nti balina show eyali massive nnyo era n'ekikuba oba eyo gye yava n'akawala ndowooza abadde nako nga kantu ke najja nako ewaka ne beebaka kaakati ku makya mbw alina official girlfriend ndowooza official girlfriend oyo yali ayagala kujja oyo official girlfriend yamanyiddwa baneiba baani buli omu kaakati agobaganya kano akaasuzeemu ndowooza oba oliawo teyamusibula mu mutima mulungi oba omuwala yali tayagala genda ng'ayagala abeerewo omuwala ne yeekengera embeera n'agamba ono akeedde okungobaganya kikyo naye teyali mubi omuwala n'agenda aba yakagenda ono official girlfriend n'ayingirawo naye mu kugenda omanyi abawala bano nabo bagezi ndowooza yali aludde ng'oba oliawo akimanyi nti oba yateekawo omuntu n'agamba onambuulira oba teyagenze wala n'abaako gye yeekukuma agenda okuba oliawo ng'ono girlfriend buli omu gw'amanyi ng'ayingirawo munnanga akawalamu ne kava eri ne katuuka ne kayingira mu nju ne kakwata ekiso ekyabadde oba ke kaabitegeka ndowooza kayinza okuba kakalculating ebintu byako ne kamufumita mulenzi adduka ataawa agende oba oli afune obuyambi akawala era ne kamugoba ne kasikayo ekiso mulundi gumu omulenzi n'afiirawo katuwulireko ku birala abaaliwo ku siini batunyumizeeko biki byagenze bitya naye nga kitalo nnyo era kitalo ddala si mawulire malungi wandabye nga Gavin adduse bw'ati n'amugobera n'amufumita ekiso ekirala wali eri naye nze kusooka sitegedde ono ye neighbor wa Gavin bamuyita Munira yabaddewo yalabye buli kimu Munira nsanyusa okulaba kale njagala omuntu ali emikwano gya Gavin ba DJs abali e Kampala bayimusi bana abali e Kampala bamanye kiki ekituuseewo ku Gavin simanyi nakyakutandikirako naye Gavin olunaku lwaleero asiibyewo era asiibye mu nnyumba y'omwo leke musoge jangu kakana igera mpola njagala abantu bamanye story nayo nana kubanga baagala kumanya omuwala yaze saawa zabadde nga emu ezakawungeezi n'atuula waneeno kati nefuluma mu nyumba yange nemubuuza muwala nga security light ebadde teriiko nemubuuza muwala olinzaani ng'oli munzikiza n'angamba aninze Gavin nemugamba naye gw'olinda ng'afulumye n'angamba kamugira mulindako nemugamba empewo nyingi ate nzikiza tekuli security light genda ojja kudda enkya tegeza nowabadde nzikiza ettala eryo libadde teririiko kuba neriri teribaddeeko nze wani wange tewali security light kati wojjako lirina lino enzikiza ebaawo kati nemugamba genda onodda enkya nemugamba nemulaba ng'era alemeddewo kuba nange mwekanze wenfulumidde nemugamba jangu ogira otulako wane wange omulinde kuba ebiseera bisinga abagenyi abajja okulaba Gavin mbaanirizanga bange nemugamba atuulako muno mwange paka Gavin lwanajja omuwala n'angamba nedda ndi fayini siwulira mpewo ndyoke nemulekaawo ng'atudde awo naye engeri gyabadde stranger nze ntidde nnyo nenzigalawo omulyango gwange gwe bati omulabangako simulabangako wano nenzigalawo omulyango nengira nga amulingizaako mu dinisa naye nga waali naye nga feesi mpya ate nga yambadde enkofiira awo wenyini nentunula nenzigalawo gate kuba ebadde nzigula era nga ntunuulidde nemala ate nenzira munda neŋŋamba abaana mulye emmere twebake nendya emmere yange nemala nenyigira obuliri nga ndi ku TikTok sinneebaka ngenza okuwulira nga mpulira enduulu like omulanga woowe
nga nebuuza ate kiki nenziruka wabweru ngenda okusanga Gavin ngali ali kustruggling adduka agenda eri ku gate nendoza nendaba omuwala gwe mbadde mmanyi nga munene muddugavu ate nendaba n'oli gwe nalabyewo ng'oledde naye waali naye ng'ayimiridde alina kyakutte kati simunira ogenza okulaba nga akasuka ekintu eriwa ngenza okulaba nga akasuka ekintu bwati n'amaanyi nekidda kuli kati kusooka sitegedde kiki kye bakasuse maze kulaba Gavin nga ableedinga nentebereza nti kirabika kiso omuwala kyafumise era kyenkoze nenziruka nange nemukwata neŋŋamba nemukwata omuwala nangamba please let me go omusanzewa waneeno omwana omusanzewa abaddewo kati ono naye wafulumidde awo n'atuyambako naye nemugamba get a border tutwale ki Gavin mu ddwaliro genda ofune boda oba emmotoka n'adduka afune emmotoka kuba tubaddewo bantu basatu sofa naye bwowa muli nemugamba ankonyweza omuwala oyo tadduka kuba abadde atulaze nti ayagala kola ki kudduka akugambye mu please you leave me angambye please forgive me let me go sikyayogedde please forgive me please just forgive me please netumulemerako kati nze nensoberwa nga simanyi kyakuuzaako kyenkoze ono nadduka namukwata omuwala so story etuuseewo ku nfa ya Gavin it is confirmed Gavin amaze okufa kitegedde kigambibwa nga wowulidde story eyo kitegeeza nti omuwala ono eyafumise yeyasuzeewo era gwe basiibye naye mu nnyumba era okusinziira ku mukyalo oli agambye nti Gavin yasiibye mu nnyumba kakati ndowooza lwakuba oli official girlfriend nga naye bwakugambye nti gwamanyi omunene omuddugavu oyo gwamanyi eyabadde ndowooza gwe yagenza okukima nga amaze okusiibula ono kwe kwekengera embeera ndowooza lwakuba babadde tebamumanyi era ndowooza we yabadde naye era bazereeti nga teri yamulabyeko ye kwe kukomawo ate n'atuula wabweru alinde ajja naani story bwetyo naye nga amawulire si malungi omulenzi ye yafudde ate omuwala we twogereraga amawulire gempuliddeko mbu yakwatiddwa era mbu essaawa yakakati ali ku poliisi mawulire si malungi yadde n'akamu tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo nze mbaawo wendi okuba nga nkutuusaako era nga nkutuwaliriza okutegeerera ddala ebigenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda oza mubiwulidde katuwulire ono naye agezaako okutunnyonnyola ku nsonga y'emu nga temunaba kwebaka musooke mugendegana amawulire ono omuvubuka bamufumisa ebisa ebimujje mu bulamu bw'ensi eno ng'amufumisa simulala girlfriend we ono gwolaba abalina ba girlfriend babiri ng'omu bamumanyi ali ofisha abantu bamumanyi n'omulala nga tebamumanyi kati gwe batamanyi gwe abadde naye olwaleero mu nnyumba era omaze okubeera naye natuka ekiseera ky'okumusiibula agende n'amusiibula kati omwana n'agamba ng'onsiibula sipidi buzibu ki omwala olufulumya ennyumba atagenze wala akomye bweru awo agenze okulaba girlfriend omulala ng'ajja ng'ayingiza omulala unayingidde mu nyumba nga jeyo kisonga amufumita kati ono omusajja wattu MC Gavin agezaako okudduka omwana ajja n'amukuulamu ekiso adagala ndoza kukimwongera abatuze ne bamukwata omuvubuka bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno ya akaunti ye MC ono wambaale mu mabaala g'embaale abadde akuba mbaale bamuyita MC Gavin ndoza ab'embaale mumumanyi bambi bw'atyo wavudde mu bulamu bw'ensi eno ulire geego ndowooza mugaba wulidde naye nga ye Gavin bambi bw'atyo bwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo ddala naye muno oyigamu ki mu kintu kino oyigamu ki weewaawo omuwala kye yakoze si kirungi ekyo kyo sisobola kugamba nti eyafumise si kirungi era kigenda kubeera ekizibu nnyo mu bulamu bwe ekyo yeetaddeko kikolimo naye oluusi waliwo wootuuka n'ogamba omwana w'omunno lwaki omumalira obudde nga tomwagala lwaki omweyambisaako ate n'omulagira ddala nti tolina ky'oli lwaki tolinda bw'oba wasuze naye kituufu olina omulala gw'oyagala beera n'oyo okwate obudde oba omusiibula bulungi agende omulimbalimbe then oli ajje another day lwaki seemudde kye yakoze si kirungi naye n'abavubuka nammwe mweddeko lwaki opuleyingira abantu mu nnyumba y'emu kitanda obuliri bwe bumu same bed sheets same buli kimu
bantu bange si birungi omuwala kye yakoze si kirungi naye abavuka bannange kino kibeere ekyokuyiga omuvuka abadde serebu era eyo bamumanyi bulungi is a celebrated MC naye essaawa yakati his no more kitalo nnyo era kitalo ddala. Weyongera okuba nga wekomera ku Legit TV 256 teweerabira kuba nga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona wosinzidde sigala naffe tova. Tene kyokulala abawala nabo oyo si ye mulenzi yekka obudde obusinga mbu twagala abantu abatatwagala naye n'olemerako lwakuba gwe njagala ye serebu nze omutima naye ate ng'oluusi olina omuntu akwagala ebyaddala ate gwe ng'olaba tomulabawo obwo nabwo buzibu nti omuwala woba olabye red flag noonya ewalala abalala twala obudde bwo waliwo abavuka bangi nnyo abakwagala okusinga kweteeka kye kakati bambi mukazi wattu yeetaddeko ekikolimo ekyo tekijja mumuvaako okyali muwala muto abasajja gye bali lwaki olwanira omusajja nga mumuliko abakazi nga 5 8 ate ng'olina waliwo omusajja ayinza okukwagala nga oluusi gwe namba emu kitegeera so ebintu si byangu naye nga mawulire go si malungi yadde n'akamu.